Mubinye bati kimifumbo Gasia Azizi Kato takomerera nyumba ate katunsi yakomerera nyumba ate comment ndabo kati mwaddira ekinune mukifumbira mu ebinye nodi omusajja amanyi okusoma ebirango by'abafu nga biteekamu n'ebisoko n'omutwala mu parliament nga kugundi ku order 4 tekuli kusoma birango by'abafu jakaka uwo ekizibu kya Tamalenje manyi njirabidde ebbanga ate ng'omusomesa omutendeke ebintu ebine ebimumbi manyi alina ekirwadde ky'omutwe bakiyita mental shock. Jakaka uwo kitange yali mwavu salaba amasanyalaze nalaba amasanyalaze ga nemyaka 20 era buli amasaga buli gatulire mu studio mu kamera gamiuka si mwenge simple. Jakaka uwo era ekirwadde ekyo bukikwata omuntu ne bwakula abango mu biseera abaana abato bebesookera emmotoka nti emyufu yange. Jakaka uwo wakawonga baliwo benze empya bbiri emu najigulya ekitange ya muzimu gwe ebeerawo tevugwa bazikulu bajetolooza bwe bajja bakimewo ne bagipanga naye yange lumamyo eri ya brown yange ya black. Jakaka uwo walaba taxi mu Kampala gamba ninako taxi 10 ayizo gamba ku luguudo lwonna olugende Entebbe taxi zonna eziriko zange era nasanyuka. Jakaka uwo omusajja atomerera ndigayizo kandi afunyisira muwala wo olubuto simanyi kuvuga motoka I don't know how to drive nina motoka esukka 10. Jakaka uwo abamuzuula bamugoba bazuula ekirwadde bamugoba bazuula ekirwadde bamugoba. Jakaka uwo nze kati nekwata ekitomole waffe wakane ngenda ku luzzi bagala ntekime mazzi alina byanoonya. Jakaka uwo gano si mawulire wabula kijjobi. Jakaka uwo nkukulisaayo nnyo mu ssaawa yaffe eyaddaawa ne nannyini haki esatu Sheeka Mbogo era nekugamba nti nno gwe Muyisiraamu wenna osiibye otya nno olunaku olwaleero nenkukulisaayo nnyo mu jjuma y'olunaku olwaleero nenkugamba nti nno asalaamu alekumu. Essaawa nno ziweredde ddala 2 ez'akawungezi k'olunaku olwaleero osiibye otya nno gwe omulungi omulabi wa ABS TV. Amawulire gojjako akawuwo nga bulijjo gakutuusibwako kampuni yaffe era kampuni yaffe ya ABS TV nga Kwezi Robinsoni nze ngenda okugakusomera. Nsooka okuyozaayoza gwe omulabi wa ABS TV nti nno essaawa wabula mbale bubazi okutuuka ku lunaku mulindwa era nga kyemmanyi nti buli omu gyali yenna ali mu keetereekerero ak'okweteekateeka obulungi okulaba nga olunaku olw'enkya lumusanga ng'ateredde. Nkukulisaayo nnyo yonna gy'oyise olunaku olwaleero nenga nti nno Mukama yeebale nnyo akutuusizza akawungezi k'olunaku olwaleero ng'enkuyegezi kyakubira enduulu tetulema kusaasira bannaffe waliwo abafudde abalwazizza naye gwe webaze Mukama nti nakyakuwadde obulamu n'okutuusa essaawa ya leero ng'okyaliwo olaba. Agakulembedde agakawungezi k'olunaku olwaleero nga wabula essaawa mbale bubazi okutuuka ku lunaku mulindwa ABS TV kwegenda okutongolezebwa wamu n'okujaguza olw'okubeera TV namba emu mu TV zonna empya eyatuuka ku mwanjo n'okukola obulungi omwaka oguwedde ate era mu kiseera kye kimu ng'egenda okujaguza okweza omwaka omulamba ng'eri mu nsiike. Abawagizi baayo wowulira bino nga bali mu bbugumo eritagambika era nga bw'otuuka ku kitebe ekikulu ekya ABS TV ekiri wano e Kawaala abantu 10 be bali wabweru nga bagambye nti no bakusula wano basobole okubukeereza enkokolo obulungi okusobola okugenda ku Freedom City abagenda okubeera ebikujjuko ebisembayo. Abasasi baffe abajjako akawuwo beetoolodde ne batuuka ku bawagizi ba ABS abatali bamu abawaddeyo ensimbi abali mu kujaganya okulaba nga ekintu bakikwasaganya bulungi. Katulabe bwe batugirako akawuwo. jako akawuwo ngebula sawa busaawa ABS TV okutongozebwa mu butongole ku Freedom City nga lwe lunaku olw'enkya. Abawagizi bayo bakyagenda mu maaso n'okuleeta ebirabo omuli pikipiki saako ensimbi enkalu nga n'olunaku olwaleero Sheikh Abu Abbas Buwembo omusomi w'edduwa awaddeyo emitwalo gy'ensimbi 5 saako kampuni endala ezaagaliza TVN ebirungi n'okugenda mu maaso ng'aba Trust We Can, Samona Products saako n'abalala bangi. Nze Sheikh Abbas Buwembo ow'Enabbingo nga bulijjo temwerabira nsinzidde ku TV yaffe n'eŋŋanzi ABS ekulembera zonna okumanya nti yekulembera zonna nange ensazeewo mpeeyo emitwalo 50. Sheikh Buwembo akunze abantu okuva ebule n'ebweya okubeerayo mu bungi ng'abajulizi nga TV eno etongozebwa gyagambye tesosola mu ddiini langi wadde amawanga ng'esaba okululwa mu bujjuvu eri eggwanga lyonna.
temwerabira nti TV eyo yekyasinze era yekulembera zonna. TV eyo erina ekivulu eronkinga lonchi yayo ngenda kuzumeza 26 ku Freedom City. Freedom City yakuwuma ku lunaku olwo olw'abantu abangi abeesunze okubeerayo nga Shaban Serunga omutuuze w'ekifampa agambye nti ye kigenda okumuleeta kwe kulaba ku baweereza ba TV eno n'okusingira ddala omusumbayiga ng'ono yakutuusaako pulogulaamu eya Kikyolifa teweerabidde wabula ng'ono amusabye okukozesa ekitiibwa kye eky'obusumba okugamba ku baana ab'obuwala abagenda mu masinzizo nga bambadde obukete. Nebaza n'omusumbayiga lwebyo byatuteera ku TV yo geza ng'omwana ono agamba nti gwe babuuza Kikyolifa teweerabidde n'agamba mujja wajjajja wange yatinkuusaako. Ekyo nakyo kyakabi. N'ekirala kyennasinga siba kyensinga osanyukira omukyala yeegomba pasita n'agamba mbu ayagala abeere. Disani Mukasa omutuuze w'oku Kaleerwe yagambye nti ekigenda okumukeeza mu kifo kino be basomi b'amawulire agajjako akawuwo wamu n'ababagakuŋŋaanya okuva mu bisaawo eby'enjawulo. Nga tutongoza ebyesingugamba wonoggirawo abasomi b'amawulire gajjako akawuwo naddala akatundu kakibudde waani agambe wonoggirawo akatundu ako kanyumira nnyo. Katongole Twaha ow'Ekati Kanyonyi akowodde buli munnayuganda okubaayo ku lunaku olwo olw'ebintu ebinyuvu ebigenda okubeerayo. Abantu mwena b'Ekati Kanyonyi, Kamba, Buguvu, Nakato. Mmwe abatasobole kugenda ku Freedom City omuli abalwadde wamu n'abantu abalina obukosefukosefu tubakakasa nti nno emikolo gyonna gya ABS TV ng'etongozebwa gijja kubanga gikuweerezebwa butereevu ku lutimbe lwa TV yo eya ABS. Twongera okubayozaayoza mwenna management ya ABS TV, abakozi n'abantu bonna abajagaliza ebirungi olw'okutuuka ku lunaku luno olw'ettendo era olw'ebyafaayo mu bulamu bwa ABS TV.